amagye nga geenaanise engoye za poliisi, geenaanise ebyambalo bya poliisi, bwe batyo tebakomye ku kukyankalanya ntambula ya campaign eya NUP, entambula za Bobi Wine mu bitundu eby'Busoga. Bano nno munnange balina n'ebyuma bikalimagezi ebikyankalanya amayengo, ebikyankalanya network, era munnange bino babiyita jammers, ne bajaminga empeereza ku mutimbagano. Kakati NUP bwetyo egambye nti bano balina jammers ze batambula nazo ku rally, bwe bati munnange ne bakyankalanya buli kimu. Era bino byonna munnange babiwandiise mu bbaluwa gye baweereza Electoral Commission. Kati munnange ebadde press briefing, lubadde lukuŋŋaana lwa bannamawulire, bino byonna ne babitutegeeza okusinziira ku David Lewis Rubongoya ne Bobi Wine nga president wa NUP, bwe bati munnange nga batutegeeza. So ensonga ya Iganga okugiddamu nti bano abantu olw'obutiitiizi batuganye okugenda mu Iganga municipality. Abalala bonna bwe bakampeyingira, era gyo twaba challenges ne tugamba Museveni bagenda kugamba nti tagenda kukampeyingira mu Iganga municipality. Olwo ne bakandidate babiri bakakampeyinga municipality. Ffe batugambe temwenda campaigninga municipality mukubanga tulina abawagizi bangi. Kibalinga bagamba nti ogwo musango okubeera n'abawagizi bangi. Tuba engagize gyona amacha gonna mulabe nga twogera nabo. Mulabe n'omukolo president gwabadde agendako ku macha basoose kumugaana nga tulina okusooka kukola consultations up to the highest level. So basazeewo nti tetulina kubanga nalabe police statement nga baclaiminga nti bwe tubadde fa abaganye kuyo wadde batuwadde so nga bo kennyini batugambe mu tulina okugenda ewala mu Kigulu North constituency kye tubadde tuganye. Naye era ne batadde ebyuma ne bakola kibyonna byonna, era ne batulemesa okutambula mu route ebadde esobola otutuusaayo mu dakiika nga 3, ne baagala tukozese ekkubo erisobola otutuusaayo mu ssaawa nga 3 oba 4. Tetuganye ne tugamba bano abantu ntofune yabwe yakutulemesa. Muze mulaba ng'ebiseera ebimu tutuuka ku campaign rallies zaffe ssaawa 11 dakiika 3. Olwagamba kubo ne batuyisaamu kati ng'olunaku lwajja okutuuka Mayuge mulabe tubadde namu abamawulire tutuute essaawa nga 3. So nga singa tukozeseza main road tubadde tugenda kutuuka mulabe nga tuvaayo dakiika nga 2 zokka. Kakati you can imagine batutuusa awantu ne tumala essaawa 3 nga tugezaako okutuuka ku venue yaffe tujja okutwala edakiika 2. Kakati ku nsonga y'okuwandikira isi, yes, twawandiise already era ebbaluwa eyo ndowooza ku Mali ku makya egenda kubeerayo kubanga mulabe ebituusewo olunaku lwajjo ate leero weekend, naye ku Mali ku makya protest letter egenda kubeerayo ne police copy. Twagala bategeeze waliwo ebitundu NUP batalina campaigninga ng'ebibiina ebirala bisibikirizibwa campaigningayo kubanga buli constituency kiri kuffe okusalawo wawe twagala campaigninga. So sibo okugamba nti fabayi deputy dictatinze obulungene munoonyeze mu constituency gindi presidential candidate yasalawo nti kati leero njagala kwogera n'abakulembeze mu kitundu kino kubanga abapolisi tutusobola bagamba nti kale mwawa basalawo ekisaawe kyonna as long as kiri municipality ne bagaana ebisaawe bina byonna ebiri mu Iganga municipality ne bagaana ne batulemesa okugendayo olunaku olwo lwonna. Kati nno bano kireka bamalirivu nnyo okulaba nti NUP bagikwasaganya mu ngeri ya kimugunyu, era ng'ensi yonna teraba. Jjukira nti tugenda mu kalulu gwe muganda wange ampuliriza ky'oba omanya nti intaneti bagenda kugijjako bujja, era tulina kulondera mu kizikiza. Balina kugijjako era ku lunaku olwo tusuula akalulu ekiro ekyo amasannyalaze gaba tegaliiko, tubeera mu kizikiza. Era bo abakatiko ebyokulonda babeera balina intaneti yaabwe n'abanene mu gavumenti nga already kwe bali ku mutimbagano, naye ffe munnange tujja kuba tetuliiko. Kakati era mu ngeri y'emu nga bw'olaba nti abatunuulizi b'ebyokulonda suubira okuba nti ebitongole okuva mu nsi yonna bagenda kubigaana okubaawo wano mu Uganda okukola obwakalabalaba ng'era bwe kyali mu 2021, kubanga already batandise dde okubeera nga balemesa ba activists okuva mu nsi ez'enjawulo okujja wano okuyambako oba okutambulira awamu ne bannaabwe aba opposition
bannakenya babiri bakwatiddwa tujja kuba tubitunulamu era ng'amawulire munnange bwe gagamba. Kakati munnange National Unity Platform NUP presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo atutegeezeza n'atugamba nti poliisi ne security agencies endala bano baze ne system egezaako okubeera nga eremesa campaigns mu Eastern Uganda, era system bamaze dde okubeera nga bagitegeka bulungi nnyo. Nejjukira nti bino byonna obiwulira naye bitegekeddwa oba biva biragiro biviira ddala order from above gye biva. Kitegeeza nti muhoozi awa taata we n'atunulamu bw'aba alina obudde naye nga olumu abirabira bulabizaawo nga bigenze mu maaso butereevu biva wa muhoozi Kayini Lukaba. Kakati munnange embeera bwetyo bweri era nga Lubongoya bw'atutegeezezaawo Bobi Wine naye bw'atyo ku makya naku lwa 6 naku z'omwezi 4 basazeewo bayimirizeemu mu kampeyini era bakedde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Kakati ono ng'agamba nti security forces tebakomye ku kubeera nga babulookinga obanga bateeka emisanvu mu makubo gye babeera bagenda okubeera nga bakuba campaign mu main towns. Bano munnange era bagezaako okulaba nga obubaka bwawa tebutuuka ku bantu wano mu ggwanga n'ensi yonna. Bagezaako okulaba nti tebigezaako kuvaawo kubanga jjukira nti byonna byayogera ensi yonna ebeera ebiwulira ebeera ebiraba butereevu. Ekyenjawulo muganda wange ekiriwo ku kampeyini zonna ne Dr. Kizza Besigye teyakikola emirundi ena gyonna gyabadde mu kampeyini munnaye tuulaba bulabi ku mawulire NTV, UBC, Star TV nga tulaba b'emmotoka obuyonde endabirwamu. Kati munnange Bobi Wine yajja ne ekintu kya kamera, temujjako kamera zammwe nti omwana oluba okakwata bw'ati. Jjukira nti bw'amala okukakwata ng'akasindikirawo ensi yonna eba emaze okubeera ng'ekafuna. Mwalabye ejjo wano nga omusirikale oli yakyama omumwa mu poliisi nga agezaako okulemesa emmotoka ya Bobi Wine okubeera ng'eyitawo. Bavuga bazunzazunza bati mu kkubo kabangali ya poliisi. Oyo musirikale, abo basirikale bonna abo nti owulira nti emitwalo n'emitwalo gye batraininga gw'olowooza giri luddawa? Bali mu poliisi baabayambulamu. Abapoliisi baabambuladde ebyambalo baabiwa wano. Kati gw'olowooza odiringana mu poliisi odiringana musirikale wa UPDF ebyaddala. Kati bano abatonotono bayinza bafrontingawo abatonotono awo abapoliisi naye nga gwe boolaba abo naddala abo abeefula abataseka abakutte emmundu basirikale abawedde emirimu. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo ng'atutegeeza ng'atugamba nti state agencies era nga zino zikolera mu poliisi ne mu mmotoka za poliisi bwe batyo bagezaako kuba nti bateeka badeployinga signal jamming technology ku kampeyini rallies zonna gyonna gy'abeera okwetoola Busoga babadde bakikola. Era abaana abaweereza nga bakomplaininga kale newankubadde munnange ng'atutegeeza nti omulimu gw'abannamawulire bakozi gw'amaanyi ennyo nga bakolera mu mbeera eya stress naddala abo abastreaminga live kubanga nti babadde bamaze okubeera nga bakitegeerako nti jammers muganda wange bazitambuliza mu mmotoka za poliisi okakasa nti basabotaginga bagezaako okutemera ettaka ku mpuliziganya ensi yonna ereme kubeera nga munnange ebifuna kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti already Museveni alinga ataliiwo. UBC nti yegenda omukola kyo ate UBC ani agiraba kakati muganda wange ku mutimbagano taliiko ne bw'aba kwali bagenda okutunula views alina mmeka kati akwata live ya Museveni oyinza okwesanga muganda wange ng'ogenda okutunulako kuliko abantu 50 100 naye nga ya Bobi Wine muganda wange ng'abaana bali muzikke. Kati ekintu ekyo kirumira ddala ate nga jjukira nti General Museveni alina jammers ezo azirina mu konvoyi ye zibaamu era bw'oba katugeze abadde ayitawo nze batera otuyimiriza mu jjaamu ng'ayitawo kaakati ogenda okulaba emmotoka ze bwe ziba zinatera okutuuka awo wonawo akaseera ako netiwaaka eba teriiko. In fact lumu mba ntadde obuzindalo bwa bluetooth
mu matu nali ku bodaboda nga mpuliriza muziki ngenda okulaba nga bibuukako nabyo nga nabyo bigira pupu paka lwe yayitawo ne ngamba kino kituufu ebyaddala oba ogwo okutte essimu yo mu ngalo oyinza obutakitegeera oba ng'eri mu nsawo ne kati nze ku olwo nali ntadde mu matu headsets era munnange ne bikola ki ne bijaaminga kati baba nabyo babeera nabyo munnange bajaaminga buli kimu kakati bwe batyo ku ssente z'omuwi w'omusolo ojjukirako babigula kakati babikozesa nga weapon ate okukyankalanya empuliziganya pulezidenti w'abantu ng'ayogera abantu baleme kubeera nga bafuna byayogera naye nga teri kwabo ababiri taata n'omwana eyakwata ssente n'agula ebintu ebyo ku ssente ze kubanga era teyajja nazo kakati byonna ssente za muwi wa musolo kwe bakwata ne bagula ebyo nga bagenda kukyankalanya opposition kakati munnange ogwo mulimu guli awo nagwo guliko abagukolera basasulwa omulimu guli awo guliko abagukola era basasulwa ssente z'omuwi w'omusolo gwe muganda wange tolowooza nti ebintu byangu nnyo kale munnange Secretary General owa NUP David Lewis Lubongoya amaze okubeera nga akonfaminga nti bamaze dda okubeera nga ebyo byonna okwemulugunya grievances ezo zonna bazifinalizinze bazimaliriza bulungi ennyo okuzikompayiringa mu ngeri y'okukuŋŋaanya ne baziwandiika bulungi nnyo ku mpapula oba ku lupapula ne baziweereza akakiiko k'ebyokulonda naye ekintu bwe kiti kyaliwo okwo mujjukire mu kampeyini za 2020 kyaliwo okwo era Bobi Wine baali balina okutambula ati bagende kakiiko k'ebyokulonda nga kakyali wano ku Entebbe Road awo kunga ku Centenary Park awo nga kakyali awo opposite ku kikubo ekikigenda Ruzira ku nkulunga eyaawo kale mu kiseera ekyo kyekyaliwo in fact ndowooza kuva ku bitaala ebyo ebibaawo ku Kitugumo House makkati n'eri enkulungu kati mu Centenary opposite Centenary Park awo Electoral Commission we yali naye kati baagitwala Lweza gyeri ku Entebbe Road okay kakati munnange embeera y'emu gye bataddewo nga tebakkiriza yadde bantu bonna kuva bweru wa ggwanga kujja wano kulaba biki bigenda mu maaso baagala mbu kino kibeere wano kwegamba jjukira nti gwe muganda wange ampuliriza bw'oba olaba ebintu ebifaanaganako bwe biti osuubira okuba nti ddala bano abasajja katugeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abawukubya akalulu nga bwe kigenda okuba nti mukyere enkya muhooza akkirize nti balangirire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde nti bukyenkya kale tugenda mu protest vote kumukakasa nti ddala mu butuufu tukukubye era jeeke bwe bagikukwata bwe bakuba jeeke muganda wange towalira ate era bannayuganda bakuwadde omukisa babawadde omukisa mu nkola ya demokrasiya gwe mugeza kubba kwenya mu ngeri y'okubalimbalimba nga mwerimbiko omwo ng'emisege jjukira nti olwedde bwe tugenda ku opposition bwe mba nga sinnagenda mu bannakenya bano abawambiddwa nga twogera kati ku opposition kubanga opposition ebaddemu ensolima ebaddemu bba abantu nga bo baagala kubeera mu opposition era beefuula nti boogerayo mu parliament be bategeera be intellectuals be baki nga bo kugamba baagala mbu bwe babeera mu parliament n'ayogera alaba nti abeekira baalonda simanya abaawa naye nga ekituufu kiri nti by'oyogera bigenda kukyusa kyokoleko tukuumira awo bwe tutyo kigumaza ng'ente eri ku kyoto okitegeera kakati ebyo si bye twetaaga twagala nkyukakyuka ya muggundu omanyi omuntu asobola okukugumya katugeze ofiiriddwa naga tofaayo mukama bw'atyo tofaayo naye nga ekituufu kiri nti omuntu abeera afudde abatagenda kudda okitegeera kakati n'omuntu asobola okukugumya era sitiiri olw'okuba nti katugeze lumu waliwo anko wange ndi walana mubiru kati nasomerayo mu olevu nga gyenva ewuwe neŋŋenda okusoma naye abaana twagenda netukola bubi mu kiraasi generally abaana bonna bakola bubi kakati nange nzija ne ripooti yange ange ng'okoze bubi nnyo ne muganda naye n'abaana bonna bakoze bubi
Yaŋŋamba kale ekyo kye kigenda okukubya kibooko. Wandibadde oŋŋamba nti nja kufuba okulaba nga next time nkola bulungi, naye oŋŋamba baana ki boova nabo wano ewaka ne mugenda okusoma? Baali gudde gwe n'oyita, kati weekwasa otya abaana nti ono mwagudde mwenna kiraasi kati galamira, era nankankabula kibooko. Okitegeera? Nankankabula kibooko kubanga nali neetwalira mu kiguumaaza nti ffenna tukoze bubi. Kati bano aboogera okunkumula ennyenje baagala tutwalira mu kiguumaaza nti beba intellectuals be baki, ebyo abantu babiganje. Kati eyo yonna impact ya Bobi Wine eyo kugamba mpitiddeyo okulaga impact ya Bobi Wine nti amaze okusensula opposition already agimaze, ebadde eriwo mu ngeri y'okusekeeterera nga batulira mulinga namujinga, amaze okugiyuzaayuza yonna gitadde Wine batuuka n'okwerangirira. Mao n'avaayo n'agamba nti ffe tuli bwe tuti ne bwe tuti tukolagana ne Museveni era tutudde tuteesa ne Museveni ne Muhoozi n'abalala. Kakati eyo ng'amazeeyo tumaze okukitegeera, buli kimu tukitegedde era buli muntu yenna kati waali mukakafu ki kyagenda okukola. Protest vote, Mami Kevin agamba nti suulaawo wennyini nnyini kwambuleera totuusakyusa muve mu bino nti wa NRM ono nno mulungi, ono Salimu Muhuru mulungi. We kasitajja buno mulaba muyero totunula nayo, teeka kwambuleera. Be bamanyi balonde owaabwe nabo. Okitegedde muganda wange gye bayita protest vote. Kakati Bobi Wine ng'amaze okubeera ng'asensula sayidi eri, amaze okubeera nga ateekawo kyayita okulabisa ensi yonna neetegeera abantu abo n'abambula n'abaani maskinga. Twolekera kati ate ekinyusi kyennyini nnyini koa ye Museveni ne mutabani we Muhoozi, abo babiri tulina okulaba nga tubasiguukulula era nabo yembeera kati gye balimu essaawa eno tikati nkalaakalulu yentandikwa ey'okubasindiikiriza kubanga bo tebasobola kugenda mirembe. Bano bagamba nti mpulukutu za musota zigenda na miggo, bano bo njagala okubuulira nti ejja kuba jeeke yennyini. Kakati bwe kiba nti eneeba jeeke nga naawe okikakasa eneebeera jeeke, gweosuubira okuba nti nno basobola okukkiriza nti ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde. Kakati gwe munnange leka kubeera na ssuubi eryo, mbukati gwe omaze okusuula akalulu oli otudde eka tibagenda kulangirira aba ne tuwedde munyamaanyi. Bobi Wine yatubuudiisa yatusuubiza nti nno ffe tulonde tubimulekere nga bwe mwadda mu kwogera luli. Bongerezaako bingi. Kasuule Kakuume bwe bakabba kola ki kabanje. Okitegedde bwe bakabba kola ki kabanje kubanga byonna bisoboka. Ate era nga bekigenda okuba byonna bisoboka tebikigenda okuba wabula nti gwojjako bw'otaddewo embeera ng'ensi yonna ekakasizza nti ddala mu butuufu bano abasajja nabo bennyini gye bali giru tebakimanyi nti bannange ddala kituufu omwana awangudde, ddala kyabanja kyekyo kuba luli yabanja entebe ng'abasinga mulowooza naye ng'ate kituufu kiri nti entebe yali agitutte. Kakati guno omulundi okubanja entebe nga kubanja kwa ddala. Okay. Kakati ng'amaze okubeera ng'alabisa eri nga bwenkutegeezezza nti katumaze okutegeera nti ensolo mazizi tokyasobola mpuga kwogera n'ogamba wamma nno ayogera kugamba bonna tugenda tubategeera. Olwo ali wano ku taata n'omwana kati awo waliwo olutalo kafungula nkete. Tebigenda kubeera byakuliisa bijanjaalo mpiso muganda wange gwampuliriza. Tebigenda kubeera byakuliisa bijanjaalo mpiso kubanga wano byetaagisaamu kumpi buli kimu n'ag'omu buto era buli omu wano yeetaagisa. Kakati awo nabano kye baagala okukola bagenda kutegeeza kuba kati bakirabye nti kituufu kiri nti Bobi Wine alina obuwagizi nti awo mu Eastern Uganda already kiri evident nti amaze okugiwamba, yonna yagiwamba dda era nakati akyagirinamu ttaano. Mu Central mu Buganda tinawo wonna yawambawo dda. Mu Eastern mu Western eyo nayo alinayo n'ekitebe bakigulawo juuza abantu era baaliyo. Kati yonna gy'alaga ne mu Northern Uganda West Nile yonna abantu bamulindiridde. Tebaagala kuwaawo mukisa nagumu kubeera nti kati ekyo bwe bujulizi obusookerwako Museveni gyali abantu bamutunulira butunuzi baana basomero be bambaza t-shirt za NRM ensi yonna imaze okubeera ng'ekitegeera kwe kuwangula okusooka bwe tuba twogera kati ku kalulu aka ballot paper nti okwo kwe kuwangula okusooka abali bazanye ku bikonde mukimanyi bulungi nnyo nti eba round
nti era bategeera nti mu round eno bajjaji zibasala nti punches zibakubye ziri bweziti gwe kasuse bweziti ezikutteyo ziri bweziti kitegeeza awangudde round eyo ye gundi. Kakati muganda wange twakatandika butandisi tuli mu bbanga lya wiiki bwe tutyawo already Bobi Wine yamaze dda okubeera ng'akakasa kubanga bagamba akali baakendo kalabira ku mukonda nti waliwo afeedinze n'omulala essaawa eno akyageneratinga liwa digeneratinga nti buli kaseera ayongera kuloka naye ate ne wabaawo omulala nga ye akaddiye nga waliwo omulala ye akaddiye nga bw'onoogamba nti bw'okuba emmotoka endobo osobola oggikuba endobo naye ogenda okuwulira kakati ng'endobo erabika ekoze eki ewedde amaanyi weetaaga kuddamu kulinnya ku muliro. Kati Museveni awedde amaanyi so nga ate Bobi Wine muganda wange ye akyalinnye ku muliro bw'ati ye n'ekigere kirinnya ku muliro tekikyakola. Wali emmotoka ezimu nga tezitandika nga tetandika era bw'ogezaako okuyisa n'emmotoka etatandika oyinza okwesanga nga oyisa toyisa okitegeera. Kakati ebyo munnange just nkuwabira kulabirako nti bano baagala okusigira ekifaananyi nti kubanga bagezezaako kiteeka mu bantu mundowooza nti bwe tebakyamwagala abantu guli gwali muyaga essaawa eno bakikakasiza nti tegwali muyaga bwe guba guli gwali muyaga guno just kati ate guno oguzze muganda wange gusuula n'ebizimbe gusuula n'amazzi agali mu nnyanja ne gayiika ku lukalu gwe muyaga kati oguliwo kati batidde era ge maje ge baakuŋŋaanya amangi ennyo ge babadde bajja training asimanya mitwalo bonna be bambadde engoye za poliisi abo be mulaba era bali ku old age ne bw'okuba omuntu essasi teryagenda kuvunaana gwe ne bw'okuba omuntu bikiba kyetaakisiza kuba gwe batunuulira obalabi bonna bw'oba otunuulira obutambi osobola okutegeera nti bano batemu bennyini bakijambiya be baleese kubanga already tuli mu mulembe gwa kijambiya. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Uganda bwe tujja ku opposition eriwo true opposition era nga opposition eri endala emaze okupowa omulala alimu nga bano abalimu bonna bannakatemba nakitegeddeko nti bano bagundi simambu sente zaabaweddeko munyagwa n'omulambu sente za kampeyini zaabaweddeko ddambu tebakyalina kati naddala mafaabi yazirina nyingi definitely kubanga FDC wali za iPod n'ebirala naye kugamba ye naye azze kulaga lyanyi okitegeera kulaga lyanyi olwedde bali ne Museveni bateesa ne Museveni ku mmeeza y'emu. Kakati ate mulwokaana n'onamuki wabula nti bakimanyi nti naddala mafaabi alina okwonoona obuwagizi bwa Bobi Wine eri mu Eastern Uganda ekitagenda kusoboka kubanga Bobi Wine ye antidote nti oli antidote muganda wange gwe ne bw'onoyogera ebyenkana bitya tonnatuuka ku Bobi Wine ekyo kyo ensi yonna ekimanyi nti nope esaasaanidde eggwanga lyonna. Kakati mu kugezaako okulemesa ba activists abalala okuva ebweru wa Uganda okujja okubeera nga benyigira mu nsonga kuba bw'ofuna akukwatira kuba bw'ofuna akukaabirako muganda wange naawe olina okukola kati tebaagala batukaabirako baagala nabo bateekerera mulaba Nakkinya baatabuse waliwo akatambi wano Munakkinya nga bawalabula Museveni muganda wange Museveni nengamba bannange kale baadde bakozesa ekigambo matako naye nga kabadde katambi kaba Nakkinya nga muganda wange abasajja bazibu nnyo kaakati nga banyiivu kati waliwo bannakkinya abakwatiddwa waliwo omuntu meye badambuuza kyate mpuliramu bannakkinya ate bannakkinya bajjiramu wa kakati munnange ono omu ku bo baadde babiri omu bamuyita Bob Njagi era nga ono ye chairperson owa Free Kenya Movement kati omulala bamuyita Nicholas oyo ono nga ye Secretary General owa the Free Kenya Movement. Kakati eno Free Kenya Movement gitwale nga civil society group okuva e Kenya era nga mu bintu bingi nnyo byekola eno ewagira okubuuka ensalo za Kenya activism abo bonna abalwanira eddembe ly'obuntu abalwanirira freedom kati ekwasaganya ebyo naddala munnange ku ludda olwa opposition politics nti across the border kati twebuuza lwaki babadde bali wano
babadde baziwa no kubanga Uganda eri across the border katosa kubeera mu Uganda n'obeera Kenya kitegeeza baadde balina okusala ensalo ne bajja wano Uganda. Kakati munnange kyabaddewo ekituufu ekyabaddewo kyabadde ki kubanga bannakenya ku lunaku olwokutaano babadde bategeeza nti bagenda kulumba embassy ya Uganda babanje embassy ya Uganda mu Kenya babanje. Kakati Njagi ne Oyo bano baava Kenya ne bajja Uganda ku lunaku olwa Monday date zalinga 29 September 2025 okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono nga ye mukulembeze wa National Unity Platform wano mu Uganda mu campaign trail ye. Kakati ku lunaku olwokusatu October 2025 nga bali wano e Kampala Oyo ne Njagi nga bali wano e Kampala ti bagenda ku petrol station emu wali ekireka emotoka yali efunyeemu buzibuzibu mechanical issues nga bayimiriddeko awo katusaawa zalinga mwenda ez'olweggulo wano e Uganda. Abasajja bana abaali babagalidde emigemera wala abamu nga bali mu uniform abalala bali mu ngoye za bulijjo bwe bati munnange ne bajja nga bava mu van eya grey giyite drone kati bwe bati munnange ne babakako kubeera nga babajja mu motoka yaabwe bano ne babayingiza mu van eyo bayingizamu Njagi ne Oyo bannakenya betwogerako ababiri. Kakati amasimu gaabwe okuva olwo ne gavaako era ne gye bali ne gye buli eno tetunaba kubeera nga tutegeerayo kuleka mpozi nga waliwo amawulire amapya agakagwawo nti bano bali eno. Kakati human rights wamu ne civil society groups mu Kenya Uganda nga zegase wamu nesanuka okubeera nga zivumirira incident eno era nga bagamba temunnange kino kikolwa kibi nnyo naddala nga kibaddewo ku bantu abatali bannansi nga bawambibwa mu nsi endala era nga kino munnange kulinyirira ddembe ly'abuntu. Law Society eya Kenya LSK, Amnesty International Kenya, Vocal Africa ne organizations endala bonna munnange nga badimandinga nti baagala abantu bano munnange ensonga zaabwe ziteekebwe mu lwatu era nga bagamba nti baagala tutegeere ensi etegeere wa gye bali babagarantinge nti ddala bagenda kubeera safe era nga bagamba nti balina okubeera nga bakkirizibwa okubeera nga baccessing oba bannamateeka baabwe legal representation kwamba babakkiriza okubeera nga bannamateeka babakiikirira okukosa n'okuwuliziganya ne famire zaabwe. Bobi Wine naye bw'atyo yavumiridde empamba gye bawambyemu bano era n'adimandinga nti balina okubeera nga bateebwa ewatalika kwakulizo konna era ng'agamba nti muganda wange eno mafia style yennyini nnyini. Kakati Uganda Police spokesperson Kituuma Lusoke gye buvuddeko yafutegeeza nti ababiri bano tebali mu police custody, police si yebalina n'agamba nti oba oli awo waliwo other sister agencies ababalina era nga bulijjo bwe kibeera probably bali mu basement ya muhoozi oba oli awo. Kakati n'agamba nti tewannaba kubaawo public information yonna oba confirmation nti government ya Uganda yebalina tekinnaba kubaawo ekyo ekyo obumanya nti bagambe nti bano tubalina oba n'embeera gye balimu tewaliwo yatubuulidde embeera eyo. Kati muganda ngeri ebitonotono byensobola okubeera nga ankubuulira ku abo Bob okukosa ne Oyo. Kale muganda wange embeera nga bw'ogiraba nti tuli mu kwerwanako okwaddala tuli mu lutalo olwaddala nti General Museveni yagenda mu nsiko n'amala emyaka 5 ne bakwata emmundu zaabwe 27 ne bagenda ne bannaabwe. Kakati essaawa eno luno olutalo luyinza okubasirwa mmundu naye nga luli wakati w'abantu bannansi people power ne bamukwata mmundu abagwira nsobola okisiteetinga bwentyo sikirumamu nti bano abalala bano bwe bakozesa gwe tonze nakumanya nti oba abamu bakongo oba abalala baki kubanga babakuŋŋaanya okuva yonna gye babajje gwokanya kwogera na muntu nga tabitegwa nakinya bakimanyi bulungi nti amagye ge Uganda gaali ekkinya mu kulonda gabaayo.
kakati munnange nabano gwe tulaba gwotajja kwogera naye omubuuze nti afuddemu ate ngeri kiri nti munnange oluswayiri oba oluzungu lumanyikiddwa nti gwe kasoogera naye mu Luganda n'atakuddamu ojja kukyusa mu luzungu akuddemu kasinga aba akuzzeemu oba oluswayiri kakati gwe kyoba omanya nti tuli mu lutalo olwaddala nti abo be bakozesa abamu bali ku mirimu kubanga tukirabye bulungi nnyo nti ne ku mirembe giri Obote kenyini yapangisaako abagwira n'abaleeta wano era be batutawaanya okupangisa kwa Obote abagwira abaleete wano mbu bamuyambeko kumunywerera mu buyinza kikitutawaanya Sudan abajanjawiidi mu ngeri y'emu kati abo bonna gwe boolaba bayita bamu abaholodozi maya bakibajja mu ngeri efaanaganako bwetyo era y'ensonga lwaki okiraba nti bwe baali batwala amagye oba nga balondamu wano ejje lye baatwala e Tanzania okusoma ewa Julius Nyerere abo baabaleka wano tebaabatwala kubanga tebaali bannansi kakati abo bennyini be beekolamu omulimu ne bawamba ate obuyinza era bwe bajja ne bawamba ne bagenda ne Rwanda ne bakola ki ne bawamba kati ekyo muganda wange njagala okimanyi nti lutalo luliwo wakati wa bannansi n'abagwira wabula bano abagwira batono bakozesa omusimbi gwe banyaze okulaba nti ate babaako be basasula oba oli awo abamu bannansi bannammwe mubalaba nga boogera ebitategeerekeka basobole okubeera nga babafutiza olwa ssente sigenda kusukawo wano tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo Mukama Katonda akuume.